Abawuliriza baffe abalungi tubaliriza nateera ku mukutu gwaffe ogwa Nalubale the Divine Inse owamwe ddala Nalonkawole Namirembe Inso ababuzaaka. Mukulike omwaka omukadde. Happy New Year to you all. Mbebaliza ddala mwenna abakyaliwo okubanga mutuwuliriza okuviira ddala myaka emikadde mubaddewo nga musapootinga omukutu bannange. Bweza nnyo bweza ddala nsaba bajjajjaffe ekyo babe nga bakitubalira. Tubagaliza birungi muyerere mu mwaka mupya guno ogutandika era tusaba bajjajjaffe boogere okubanga babasuumusa ettaala. Bane mukulike eyo abazze embuga mwe bali kwegatta kunambula bizinga. Abanattu abatindize olugendo from all the way from London bannange. Bajjajjaffe be bali kubaleeta. Mukulikireyo nnyo ddala era twongera okubanga tubasabira abakulu babongere obusobozi okusingira ddala this time abagenyi betwafunye waliwo ngambe mbusibi bannyonnyola naye just wamma kamba kuliseeyo abazze embuga ate era n'okwebaliza ddala abantu bano wammanga abasobodde okubanga beegatta ku family ya Divine okuviira ddala ku YouTube. Banaye mwebale kujja essese mwalabyeyo mulabye ekyabadde embuga. Nsaba bajjajjaffe byonna bye mwasabye nga musinziira ebuga bassese bannange babe bagabirire. Omanyi kino ekizinga bajjajjaffe we basinzira okubanga batugabirira anti bayitayo bugaba. Kale nga we twasuubiza ku mwaka guli omukadde nabategeezwa nti mu ntandikwa y'omwaka genda kubanga ekintu kikuba mu style ndala nnyo ddala nabasuubiza abagenyi ab'enjawulo bengenda okubanga nkolako interview. Yes, era nafunye omukisa eri abo bonna abakiise embuga nasobodde okubaako interviews zembafunako one-on-one ebya Nalonkawole Namirembe mubimanyi. Kati muzikiriza embenga mbatuusaako omugenyi omukulu ennyo leero gwe tulina mu office zaffe. Ngenda kubaako ebibuuzo byemusoyasoya wembanga mulina ebibuuzo bye mwali agadde okumubuuza mubenga mubiteekayo ajja kubanga abituddamu. Kale awatali kulonzalonza kwonna muzikirize embenga mubanjulira. Salongo tusanyusa okukola basabo. Onzasinze Nalonkawole Namirembe. Weewaawo. Bale mmwe bale kutindiggalo geno. Owange twagezezzaako tusaba abakulu batwongereremu obusobozi tubeerengayo bulijjo okutumbula nno y'abajjajjaffe. Mmwe bale kujjambuga. Weewaawo. Twebaza bajjajjaffe abatuwadde obusobozi obwo. Kale ngenda kusaba obenga weyanjulira abatuuliriza abaffe abalungi ate basobole okubanga bakumanya. Olwombe nga nkusoyasoya ebibuuzo byo ssebo. Neyanza nnyo neyanzike Nalonkawole Namirembe. Ow'erinnya munnange oli famous ku YouTube wako n'enseeno. Olakasande famous. Munnaye eyo gye tuyitayitira gye twasanga abatumanyi. Gye twasanga abatumanyi abatuwuliriza. Ebiseera ebisinga tetuteebereza. Okay, tumanyi nti batuwuliriza naye nafunamuko ekyenjawulo we namiitinga omuntu omu gwe nali siteebereza nti atufolowingira ddala ng'ate muwuliriza waffe. Kakati mu bino bye tubeera twogerayogera tubuuza ku bantu agenda okuwulira eddoboozi n'agamba I know that voice oyo Nalonkawole Namirembe. Kale mbebaliza ddala mwenna ababeerayo eyo era n'atunyumiza nti ye ne famire ye babeerawo 24/7 nga batulinze. Kale mbebaliza ddala mwenna abeekuumira ku mukutu abasubscribinga abasharinga obutambi bwaffe abalikinga page yaffe abagamba nti bannange Bannalongo kiki nnyo leero ng'ate mutuliisiza mumanyi oteekayo obubaka. Thank you so much temujjangako. Era ku mwaka guno mbadde nsaba tube nga tukikola kyo kimu tutambuze omukutu gwaffe tutambuze ensonga y'abajjajjaffe enjiri tugibunyise ate olaba bannaffe bo bali abalala basalawo bafune n'ebizindaalo era we tulaga Nalongo tugenda kubanga tufuna ebizindaalo enjiri tube nga tugibunyisa. Nja kuba nfunayo abaana b'abajjajjaffe abateetiiririra abo bazzukulu ba Kintu n'Ennambi babe nga basobola okuweera obujulizi bajjajjaabwe. Bwekiba nga kyetaaga teekamu ssente Salongo tujja kuziteekamu. Ensonga y'ennono tube nga tugitambuza. Kale mbadde nsaba osooka weeyanjulira abatuuliza abaffe abalungi bamanye omugenyi leero gwe nnina mu studio zaffe. Weewaawo Nalonkawole Namirembe amanya eddoboozi nze Salongo Kiwanuka Kiwempe Mbogo era nga ni musajja muganda yeddira emmamba akabbira omuguya obukojja bwafumbe. Kale kitegeeza nti ndi musajja musese ddala kubanga ebika ebiri ebyo bisinzirira ddala mu bizinga. Weewaawo.
kale okukuuma n'okuteekateeka Obuganda mulimu gwaffe ddala ddala. Nsaalongo tubuliye ku mirimu gy'okola. Kakati ndi musajja mutendeke ddala era nga ndi musajja munoonyereza ku ndwadde ez'omusaayi na zonna era nga neebaza bajjajja abayimiridde mu kibiina emyaka emingi ddala okuba nga bakakasa ekkalaamu n'okulaga ensi eno nti be bannannyini byonna. Nakuguka kuva ku ddaala erisooka diguli esooka e Makerere ne ŋŋenda ku ddaala eryokubiri lya masters mu biotechnology, ekitegeeza nti osobola okukwata obuwuka n'obukyusa n'obufuulamu vaccines oba ebirala byonna ebisobola bye tulaba amagulumeeru bye bakola. Awo ne nkuguka mu ddaala erya project planning and management ku Uganda Management Institute era bw'oba osiimye Nnaalongo Kawala Namirembe n'atumiddeko Permanent Secretary Diana Atwine kigende mu byafaayo nti abaana b'abalonde basoma n'abo abenkanamu. Era neeyongerayo n'enkuguka mu ddaala erya PhD mu Australia okugenda okwongera okusaka ku magezi agasobola okukyusa ku byaffe era ng'eyo gye nsinziira n'enkola emirimu egyo egy'okuzuula eddagala. Kale ensonga ezo ez'okuzuula eddagala nzirinamu obukugu bw'amaanyi era nga ndi wano okulabika nga nkomyawo amagezi ago nga ngasibamu n'obujjajjaffe okulabika nga tutumbula ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu. Ndi musajja munnabyabuwangwa, ndi Pan-African era omulwanizi w'eddembe eri omwana w'omuddugavu. Weewaawo Ssaalongo nga twesiime okuba nga tukulina olunaku lwa leero. Omanyi mbadde nfuna abantu ab'enjawulo benze nga nkolako interviews. Waliwo abagenda okumbuuza Nnaalongo nga tunazituteerayo. Yes, sinazibateerayo ate enziina. Njagala munkwate bulungi omwaka guno we munaabanga mukikoze ddala nga vidiyo zino muzimpeeredde ngenda kubanga bwonna mbuta kamu kamu. Ntandise na Professor leero, ekyo kya mukisa mulungi. Si kyangu kyakubanga abakulu nga bano abagundeevu mu nsonga y'ekkalaamu okubeera abajjumbize mu nsonga y'ennono. Kale ndi musanyufu eri ekyo kyokola ssebo Ssaalongo. Tugenda kubanga tutandika n'ekibuuzo kino okuba nga tukikubuuza ssebo. Weewaawo. Otandika otya ggwe okumanya bajjajjaabo? Neeyanza nnyo Nnaalongo Kawala Namirembe, weebale ekibuuzo ekyo. Kiba kya nnaku nnyo omwana omuddugavu okumugamba nti bamujjukize oba atandika atya okumanya bajjajjaabe. Tuli ku mulembe mulala nnyo ssebo. Weewaawo. Guno gwe mulembe mwe tuli nga balina otujjukiza okwogera olulimi olwaffe ate ng'abamu balina okuba nga balutuyigiriza. Eka tusabe obusaasizi n'obusonyi. Tusabe obusaasizi n'obusonyi. Nti balina okujjukiza nti taikako erinnya ly'ekika. And the next thing kyeweebuuza nti ate ery'ekika mpuziri eririwo. Ssaalongo otandika otya okumanya ensonga z'abajjajjaawo? Ensonga z'abajjajjange nazimanya okuva ndowooza nga nkyali muto kubanga ewaffe gye nva wabangayo ebijja by'abajjajjaffe era nga kitange yateekangako abasika. Kale emikolo gyonna okuli okwalula abaana n'emikolo gyonna egy'ennono ze ndi wa mukisa nti nagirabanga nga gibeerawo. Era bwe byabanga bisobye nalabanga abakulu nga bazze okuttaanya ensonga oba oliawo n'okutwala ekika mu maaso. Kati mbufunzefunze okunnyonnyola obulungi eri abawuliriza baffe abalungi. Eggwe ofunye omukisa okuviira ddala nga oli muto okuba nga omanya ensonga z'abajjajjaffe. Abaana bangi ku mulembe guno abatasobodde funa mukisa ogwo kubanga bamanya ku nsonga z'abajjajjaabwe era bye bimu kubibonyaabonya abazzukulu ba Kintu n'Ennambi, abaana b'Abanyolo. Kakati gwe wafuna omukisa ogwo ng'otegedde ensonga z'abajjajjaabo okuviira ddala nga oli bujje, kati okkiriza otya n'osalawo nti kookole ensonga z'abajjajja? Weewaawo Nnaalongo, kaakati bwe twabeeranga abateeyi twabanga n'ebizibu nga batugamba bajjajja batukuuma era batugambanga obanga otambula eyo engoye abajjajjayo bebagoberera nga bakitammwe bwe batyo batugambye. Mmwe nga mwakula mu mulembe ogw'enjawulo. Kakati Ssaalongo, wakula omanyi engo? Yatutiisangamu oba oluusi nga tugamba. Simanya walaba ku ngo ng'oli muto.
nalinga saagala njirabe naye nga baatugamba nga bw'otambula owulira enswagiro ng'ekwerekera gy'olaga kuba fe twabeera mu kyalo eyo wala obuddu eyo mmwe mwakulira mu kyalo anti kati ekampala engo tezibaayo owange waleka mulinayo ekirala nteeberezaamu abaana tuba tugenda oba kubagamba tutya ti oba wonaaba otambula ojja kuwulira ki kati bazita modern pets ofunayo kiyita oba engo neeba nayo nga jajjaawo mwatudde kati tufune kapa ewaka tuzikwase abaana kyogamba twakula tumanyi nti tutambula n'abantu bangi era omuntu yakonkonanga ewaffe ne batubuuza gwani twagambanga yeffe kubanga twamanyanga tuzze n'ebyaffe byonna era woobiraba tokuba sijja gamba nti omulembe ogwammwe oba ngwagadde oba gwali gwakabi nnyo kubanga ate ne guno Salongo tulina engeri gye tusobodde okuba nga tukikwasaganyamu olaba ensonga y'okuba nga tuteeka pets ewaka abaana ne ba omanyi kati jjajja ddungu twamuddiza ddala mu mbeera eri ey'okuba nga embwayo obula kuyita nayo mu mmotoka ate ng'osobola n'okukayisaawo ku mutimbagano n'osobola okuba nga obika embwayo kale kyakabi ekyo mu mbeera bwe zityo okuba nga ensonga zino tuzizza mu ngeri abantu challenge tuyina nti abazungu it is okay okuba nga bo balina pets ewaka n'okusula nayo n'okugirabirira but us okusanga ng'oleze kannamayanja bwoti olwo nga batandika oba pusi erimu ebintu oba pusi ye yagikola biki kakati engeri gye tuyinamu olugezigezi omanyi engeri gye bali abaana nti bakyejo oyinza omusanga mu ntebe nga yagituddemu kakati n'omugamba omwana muleke tomusitula jangu otuula eno olwo baba bajja guyita omulembe ogwabasomyeko ogw'okuba nga abazze tubayisaamu amaaso naye tekiba bwe kityo olw'okuba nti abaana bano baba waabwe kale tubawe ebbeetu si bwe kiri saa naye ekyo tulina okyebalika omulembe guno okuba nti bakiwanise tugezezzaako kubanga challenges nyingi nga bw'oziraba si kyangu kyakubanga okuza abaana ku mulembe gwe tulimu okubanga bamanyi bajjajjaabe era twasalawo okubanga tubagamba nti balina ba guardian angel be bayita nabo era ne tuva mu liri erinnya ly'abajjajja ne tusalawo tubatuume mu linnya lye banaategeera nti amanya guardian yalabiseeko ku ssomero awo ng'omanya nti osanga abakulu baayitiddeyo ne bakebera ku bazzukulu baabwe ku ssomero kale era nyongera obbakubiriza abazadde abali eyo abaana okubannyonnyola mu ngeri gye bataategeere ate jjajja ate kati ono jjajja gundi no make it simpler for them to understand mutuume guardian we you know bwe twasoma ebiseera ebyo tusoma CRE mwalingamu essomo erya change oyinza okuba wasoma ku CRE nsamusoma eyo CRE gwe nali nga nsinga okusoma ffe byaffe okusoma kwaffe kubadde kulaba munnange basomeseza ddala mulimu ne ba African gods era bamalina mu CRE bamanyi n'emirimu gyabwe jjajja kiwanuka god for thunder kibuuka god of war kati abaana baleka bamanyi kakati mu ngeri emu gyetulina okukola kwe kubanga tusobola okubridginga ekizungu n'egganda tuleme ku losing originality kubanga losing originality oba obuvono obuddo bwe kikyoli ogenda osenvula mpola mu ngeri ennyangu Salongo okubanga gwe okkiriza okukola ensonga z'abajjajjaabo si kyo kintu ekyakaluubiriza kubanga okuze nga abakulu obamanyi eweewaawo naalongera neewuunya bwewuunya nga baŋŋamba nti oba oli awo n'ensonga zaseeseetuka mu ngeri emu oba endala kubanga gwe okimanyi nti mwakulanga ewaka twakulanga gyezi era we tuba tulemereddwa odda buzzi wozze genda ewa bajjajjawo empewo zikufuuweko ogende ekitegeeza yemmwe abo abaasaawa nga bajjajjammwe babakolera enteekateeka awo wennyini wengenda okuba nga nsinzira okubuuza ekibuuzo kino engeri gye muli nti mwasaawa ndowooza ojja kuba ng'otubuulira wasobola otya okuba nga gwe osoma otuuka ku ddaala erya profesa ng'ate tukimanyi nti ffe eno omwana atuddeko ensonga omulonde okusoma kumukaluubiriza tubulire ku lugendo lwo lw'okusoma how was it mwalinga bagezi ebintu wabirabanga byesulise kyalinga kitya
Kibuuzo kirungi Naalongo era nja kutwala omukisa guno okwebaza abakulu kubanga bansobozesezza. Sijja kugamba nti kabadde kaweevu naye kati ate gwe wakulira mu kyalo kyemmanyi nti obumalirivu nakosa bungi ddala okusoma okutuuka eno n'okuguma kungi ddala ate abakulu awo we baagattira omulimu. Kitegeeza nti tusookera ku ffe kuba na bumalirivu olwo abakulu ne basobola okutuukiriza ensonga eyo. Naye nga ne oba oli awo we banteekateeka y'abakulu okubanga mbeera kino kyendi oba oli awo kutuusa eddoboozi lino. Okusoma ebintu by'okubeera ng'oli mu mbeera y'obujjanjabi bw'okatwala tugende ffe bye tutategeera bulungi oba abamu bye tutalinamu bumanyirivu. Ekirowoozo kijjawa? Endwadde zannuma nnyo Naalo nga ndi muto. Nalwalanga nnyo. Baakugema? Simanyi oba bangema. Okay. Naye nalowooza kusinziira mu famire yaffe ennene nayinza omusujja gwannuma nnyo. Bankuba nnyo empiso. Mu kkoowa okunkuba empiso ate nga n'ebiseera ebyo twakulira abantu baffe baafa nnyo obulwadde buno. Obulwadde buno obutiisa. Bagiyita slimming disease. Kyakola ewaffe ku kyalo mu Rakai oba oli awo n'ebyafaayo gye kiri. Eyo yabayoola nnyo. Webuba bwali bunyiivu bw'abajjajja kye bwakola ewaffe ekyo kyayitirira kubanga bannange be nakula nabo abasinga baasigaza famire zokka oba oli awo n'amayumba gaasigala gatyo. Kakati awo w'osinziira n'ogamba nti ki? Nti obulwadde bulumye nnyo ab'ewaffe. N'ewaffe wennyini kuba nzijukira lumu mu mwezi gumu twafiirwayo abantu 4. Mu mbeera eyo olw'okuba nali muto tweraliikirira nga ne bazadde baffe oba oli awo bayinza okufa. Kale omutima gwampa nti netaakuba musawo okubaako kyenkola. Simanyi lwaki ekyanzijira naye nzijukira lumu waliwo empiso ze basuulasuula awo. Nakwata empiso nengikwata nengikuba mu mmese yali efudde awo. Taata yaliwo awo kyava ŋŋamba gwe mwana gwe ekyo kyokoze oza togenda kuba musawo. Kale mu myaka egyo nze nenkikwata nti ngenda kuba musawo. Kale awo ensinziirira. Awo wojja ekirooto n'okizimba. Bwe ntyo nenkiremerako paka kati. Ebyokusoma byakutwalanga bitya? Byakwanguyira obanga kubanga abaana abalonde basanga okusomoozebwa kw'okubanga byasoma olumu abatabitegeera. Olumu abitegeera ate n'atuuka ku mpapula nga tabijjukira. Olumu abeera mu kibiina ng'ennyukuta zeesulise. Ku sayidi yo tubuulire ssebo byali bitya? Ekyo kyannaku nnyo nti bwekityo bwe kiri naye era kirabika kiviira ddala amabega. Nti baba abazadde oba bajjajja baali ensonga zino bazivuddeko ne batuuka mu mulembe guno nga buli omu alina okuba ng'asomye ate nekibanga kiri bwekityo. Kale tusaba abakulu batusaasire ku lw'ensonga eyo. Naye ng'omu nayambibwa mu mbeera. Ebigezo byakwanguyiranga? Nalinganga nkulembera ebiseera ebisinga form P1 paka gye ntuuse eno. Kale neebaza abakulu olw'okulwana olutalo. Mu mbeera yonna baakikwasaganyanga sobole okuvvuunuka ntuuke eno oba oli awo tubeere ekyokulabirako. Bye tugamba nti eby'ensonga za ssente tulabye ng'ensonga y'amagezi omukisa guliwo nti wali wa mukisa n'oba nago. Ensonga za finances zaabanga zitya waka? Zaabanga nzibu nnyo kuba twali baana bangi kusookera ddala. Ate taata engeri yali mukulu wa kika buli omu yajjanga awo yalina baganda be yasikira. Kale baabanga abantu bangi ddala. Naye mu biseera ebyo school fees zaali za waggulu nnyo ng'osobola okuwandiika ebbaluwa ne bakuleka nonyonyola n'otwalayo n'ebijanjaalo. Mwenga ate mwesiimye. Nonyonyola kaalinga nkakaaga mutwalo. Professor. Kale mu kunnyonnyola mu byonna ebyaliwo obusobozi bwaliwo. Obusobozi bwasobola okubanga bulabikawo ne musobola okubanga otuuka. Kasozi otuukawo otya? Tunyumize ku lugendo lw'Ekasozi ke boogerako ak'abayivu e Makerere. Ofuna otya omukisa oguyingira kubanga competition tugimanyi weri. Mwateekamu kasente eyo naye kyogamba mwatwala ebijanjaalo. Owange Kaakasozi nja kukwebaza bajjajja kuba bye baakikola kubanga singa nali sigenze Kasozi kyandibadde kizibu ddala kubanga school fees zaali waggulu nga boogambye. Ebijanjaalo tebabikkiriza ne kasooli ono omukubi tebamukkiriza. Ate nga n'emmwanyi zaali
zigudde ebbeeyi ne vanira ng'agudde kale byali biseera bizibu nnyo. Did you get the opportunity okuba ng'ofuna government scholarship? Ye nagifuna government scholarship era nga mu scholarship eyo twaliko abantu 8 be baawa laboratory science mu Uganda mwonna mu Coast nafuna. Okay, that was so lucky of you. Era obweza tubuddiza ddala eri bajjajjaffe ekitiibwa tukize eri Katonda waffe. Kakati omaliriza ogwo omutendera ogenda ku mutendera gwa masters. Weewaawo Naalongo. Kakati ekizibu kye twafuna gy'emirimu egyali gibuze. Twakyewuunya nti ofuna gavumenti n'emirimu ne gibula general ne gibula. Kati ekirowoozo kyanzijira mu kutambula ebyo nasiŋŋaanira ŋŋamba ye watuddayo n'osoma masters nga bw'onoonya omulimu weekuumire mu ssomero kuba amagezi gy'osangira omukisa ate okimale ng'okyali muto. Ekyannyamba era omukisa ogw'okusiŋŋaana abaasooka okumpa emirimu nabasangira eyo mu masters nga mmaze okuyingira. Era nayingira ne school fees ziina nagenda neefuna admission nga simanyi school fees zigenda kujja kuva n'engifuna bwe namala ogifuna. You got the admission form? Yes, kati nentamba na admission ewaava mu America ng'alina scholarship n'alyoka agimpa n'ansponsoringa masters yonna ate nga mpereddeko omulimu. Mpwesa awo toyinza kugamba nti gwe ddala oli muzzukulu w'abajjajja. Kitegeeza nti bajjajjaabo from day one babaddewo. Kakati awo ngenda osinziira okuba nga nkubuuza butya bw'osobodde okuwangula ensonga z'abajjajjaabo? Kakati omutendera gw'okusoma oguyiseemu omaze ogenda mu masters ogasseko n'ebiribiri bye baweerako ebitiibwa ebingi ennyo. Kakati professor n'otuuka ku eryo eddaala si kyangu era ekyo olina okwebaliza ddala bajjajjaabo kubanga bangi abaana amagezi olumu baba nago naye obusobozi ne bataba nabo obw'ensimbi. Abamu obusobozi ne baba nabo obw'ensimbi ate ne bafuna challenges endala. Kale gwe ddala wali mulonde okubanga okiikirira bajjajjaabo mu kifo ekyo. Kati njagala twogere ku katuntundu kano oyise mu kusoma. Kati owangula otya otandika otya okugamba nti kaakati nze ndi mweteefuteefu ngenda kubanga ntambuza ensonga z'abajjajjange okubanga tusobola okufuna essaawa ya leero okubanga twagala obeeko eddoboozi ly'owa abatuwulirize. Weewaawo neesiimye Naalongo okubanga nsobola okutuusa eddoboozi ery'essuubi eri abonna abali mu nsonga zino. Kubanga owangula ensonga z'abajjajjaabo, how are you managing it okubanga you're balancing ebyabajjajja ate ne bino ebyammwe ebyabasawo bye mubeeramu mu mugonde nga mutunula mu byuma? Okikwasaganya otya Sami? Weewaawo Naalongo, ngenda kukozesa ebigambo bitonotono. Okay, thank you. Okutegeeza wawentusi bwe natuuka mba amagulu meeru nga mubutuufu neewulira ndi musajja mugezi ddala era nga mu buli competition gye ndimu nsobodde okusitula bbendera y'abajjajja ne mbasinga. Naye ekyatuukawo bwe bba okunnyonnyola nti wonna we ntuuse ndi musajja muddugavu nina eddaala lye zitasobola kuyitako. Bamagulu meeru be bakutegeeza bajjajjaabo bamagulu meeru be bakintegeeza. Ne ngamba naye ate mbadde nkikola nga luli tekiyinza kugaana. Lumu mba ntambula eyo nensanga omukazi nga muzungu naŋŋamba no wategedde emikisa gyo nga girabika girimu obuzibu lwaki tuddako ewammwe. Omuzungu Professor tusabako okatuddiremu ate kali ku record oli ku mukutu gwa Nalubale the Divine obenga ekigambo ekyo ddala ng'okikakasa ng'oweera bajjajjaabo obujulizi nti omuzungu ye yakikozesa. Weewaawo tukola bingi ng'abanoonyereza tubeera funded ne gavumenti zituteekamu ssente kubanga emirimu gye tukola gya bbeeyi ddala okutuusa eddagala abantu we balimirira. Nga mwesiimye oba tuwesiimye kubanga tukolera eddagala. Weewaawo bingi bye tuyitamu eyo naye mu kutambula eyo funding yonna gye nali ntaddeko yali egaanye ne bannange bempita nabo. Bwegaana n'enkyusaamu field n'enzira mu ddaala liri ery'obulwadde buno obwa mukenenya. Lwa nsonga emu nti bwe nali ŋŋendayo nasuubiza abakulu nti nja kudda ntegeka ettaffaali. Kati bwe nadda mu field eyo. Kati ng'eyo mweyo field okolayo ki? Kuzuula ddagala.
Okay. Lino lye bamira lye bagamba eddagala eririwo. Nali ntegedde nti eddagala eririwo liyinza obutakola ate nga mmanyi bannaffe abanaku bayinza obutasobola ddagala liddako kubanga tukita resistance. Kale mu kutunuulira ekizibu ekyo nasalawo mbeeko kyenkola nga mpulira n'okkoowa nkooye bw'osoma ennyo otuuka n'okoowa Tetugamba okooye. ase nnakoowa nensalawo mbeeko kyenkola eri obujjajjange eri ensi yattu. Kale nze mu kutambulira awo nga bwe ntyo omutima gwalemera ku bulwadde obwo naye njakukola bwa mutima kuba buliko n'akasente mbw akawerako naye obwo omutima bwe bwagaana ate n'enzira wano we wava olugendo luno. Kati olugendo luno lwe tuliko kati olukutuuse Bugaba Ssese. Awo wennyini we wali ekinyusi era we tugenda okuba nga tufundikirira akatambi kaffe kano. Weekomere ku mukutu ogwa Nalubale the Divine mbadde nalonkawala Namirembe nga nkutuusaako omukulu omukenkefu era omuyivu ate ng'era mwana w'abajjajjaffe yennyini omukulu Ssaalongo Kiwanuka Kiwempembogo ng'atuttulira olugendo lwe ne bajjajjaabe era okutuuka watuuse wano olunaku lwa leero. Tugenda kubanga tumweyongeza mu butambi bwaffe obunaabanga buddako atubuulire olugendo gy'alukomekereza. Weewaawo.